Osiibye otya nno munnange, weebale nnyo gy'otuusaako engalo, mwebalire ddala okubanga mulaba puroguramu Bannyabo era nga mugiteekako omutima n'ebintu bye twogerako. Bakyala nga sinaba nagenda wala nnyo, naliko eyo mu kuziika abakyala ne babatumira ne bagamba mukuba ekiboozi ne kibanyumira. Kati abatalina bizibu bo ne bakola ki? Ne banyumirwa. So ekyo nakyo ndowooza kya muwendo. Kale gwali eyo nga emboozi gye tukuleetera bulijjo oginyumirwa, oli wa muwendo nnyo. Tokoma ku ekyo, sigala nga otega Bukedde TV1 buli Sunday sawa 11. Tegeeza ne munno emboozi eno ereme muyitako kubanga tomanya ddi kye twanjula lwe kiri kwoneewo, obeere nga weeteeseteese ng'omanya ekyokkola. Olwaleero tuze ne mboozi oba omulamwa. Omulamu ogwo muzito nno ddala. Twebuuza, singa oba oyawukanye n'omwagalwawo nga buli omu akutte amakubo ge n'agenda, wandikomyewa okuyingira mu nsonga oba mu bizibu by'omuntu oyo nga mwawukanye? Kiva ku ki? Kankunnyonnyole. Mu mbeera zino mwe tutambulira abantu bangi obawulira nga boogera nti nze nfumbye amali abiri, ekitegeeza nti olina gye wasooka ate n'olibaako ne lyotuddemu. Kati Mukama bw'abanga akuyambye omuntu oli gwe wavaako ng'akyali mulamu era nga mwali mulina ezzadde ne lisigalawo weeriri, singa muba mwawukanye omuntu oli n'abaako ekimutuuseeko n'agwa mu kabi, let's say alwadde, afunye accident, ayina ebimubonyaabonya oba ssente ziweddewo, kikkakatako kyenkanawa okudda mu nsonga ziri ez'omuntu oyo gwe wayawukana naye. Tubadde wano nga tukubaganya ebirowoozo ku mutwe. Omukyala kyavudde anyumya n'agamba nti waliwo omukyala yafumbirwa obufumbo ne buggwawo ne batagattululwa, baali bampeta. Bwe batagattululwa ne yeeyongerayo n'afumbirwa ewalala, naye amaka gali n'agalekamu abaana be abakulu. Omwami naye n'awasa. Omwami we yamala okuwasa kijuujulu ne kidduka nga bwe bitera okukola. Ekijuujulu bwe kyadduka omwami n'alwala. Ab'enganda ne bakima omukyala ono nnamba emu nti koma wojjanjabe balo. N'omukyala buliitiriti n'asiba ebibye n'agenda okujjanjaba bba kye yava. Ono yamuleka ali ku kyowa. Kakati mukyala munange bwe wandikomyewa ekkomo tuliteekawa. Ffe Bannyabo leero ndi ne Anna ne Robinah ne Nalongo Barbara Nakazinga. Leero kanve eno nga ngenda bwenti obabuuzeeko otubuulire newe wandikomye. Bannaye omulamu ogwo mulungi nnyo. Mbabuuzaako mwenna abalaba Bukedde TV, amannya Nalongo Barbara Nakazinga. Balamusizza mwenna mu nsonga zonna. Abatulaba ne mutuweereza obubaka mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye Dinah oleese omulamu omuzito. Wandikomyewa. Bwe wali wagenda otya? Oli ludda wa? Yes, byanti bye bisalawo. Oyinza okuba nga we watuukira okugenda nga buli omu ajula kuwa munne butwa. Ddala okomawo. Eriyo awulira nti oli yagudde ku accident n'ajaganya naga akanzite n'enkoko yange eyakiwugulu n'ekola ki? Anti nkulaga nti ebyo bisalawo. Ye taata w'abaana bo. Tolabangayo bali abafuuli n'asanyuka. Kati nkulaga nti kisinzira mwayawukana mutya. Bwe wagenda wakwata lyawa. Eriyo abagenda ne babulwa n'ekkubo gye balaga. Kati ng'alinze na lunaku ali awo ku lusebenju alinze lwe bali mubagulizaako akole ki? Afune oluwenda lwonna akomewo. Eriyo agenda n'ataddira ddala n'agendera ddala wala n'atandika bipya. Eriyo ataazaalamu nga teyeetaaga na kumanya. Oli ng'agamba nti nze nalina kyeyitize muzimugumba. Oli ne bwafa. Weebale nnyo. Kisinzira nawa w'oli na muntu ki gw'oli naye. Singa oba wagenda maaso n'onkola ki? N'ofumbirwa. So bingi nnyo bye tugenda okulaba ebisikiriza. Nze ng'omuntu nja kukugamba nti sidda mabega nga kkooti. Sidda mabega. Oba mbi, oba nnungi, oba nazaalawo, oba saazaalawo, sidda mabega. Period.
bwe ngenda mba ngenze oba oli otya oba nafumbirwa oba sifumbirwanga oba nazaala ewalala oba naleka abaana oba saabaleka yenze yennyini original kale tugende ewasa abatulaba mbabuuza ananga nze Ssanyu Robinah Mweruka munzikirize bakyala bannange ntumire ku mukyala Hajati erinnya ndyerabiddemu naye yaŋŋamba abeera kasengejje ku bbowa. Hajati nakusanga mu ddwaliro ku St Joseph Nansana. Hajati atulaba n'ayita abalwadde bonna nga musanyufu nnyo nnyo. Hajati njagala okwebaza yaŋŋamba buli ssaawa bwe ziba zigenda okwera 11 abagamba bonna waka buli kintu kyonna kyonna mukiveeko mujje tulabe program Bannyabo. Hajati n'abalala mwenna abatwagala n'omutima gumu ababeera mu ddiiro lyammwe oba maddiiro gyekiri mu Luganda mu ddiiro lyammwe ne mutulaba ne mututunuulira ne munyumirwa abalala bambi ne mwemulugunya abalala abamu beemulugunya mu bulungi abalala beemulugunya mu bubi abalala ne mutu criticizing which is very okay kiri normal naye as long as mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ate era munzikirize neebaze ne bana batulabira ku mikutu emigatta abantu mwebale nnyo kubanga mutulaba n'abalina kye mujjamu mu bye tuba twogedde mwebale nnyo mwebalire ddala kati abasajja mututabula n'abasaidiza abasajja obulamu bwa mwannyina mmwe nabuvaamu mu mbeera yonna. Oluusi nali njagala nnyo naye ne munsindiikiriza ne ŋŋenda. Oluusi waliwo ebyagano okukwatagana wakati wange n'omusajja ne nsalawo ŋŋende naye naafuna ekizibu ne mutandika okugamba banaye ne Mama Royce teyazze. Kale imagine yamuzaalamu n'abaana naye abakazi tebasiima. Munna ali wano ku kitanda talina n'amujjanjaba kati ate ono gwe nnina ani abaamujjanjaba ani abaamuwa ebyokuwe ani anaamulabirira kati munjagala needividinge eno nzira kukola ki naddala mu bintu ebyo ebibi because batwexpectinga nnyo nti omusajja wamuviira dde emyaka 5, 6, 7, 8 munnange olumbe lumukubye kuki ku ndiri bakusuubira maama gundi anti munaiti wamuzaalamu omwana ajje wakiri amwoleze ku masuuka kati musajja watu ali awo alinga ataazaala kati ne beerabira nti neno gye tuli omusajja akutunuulira bw'ati n'agamba kati azzeeyo okukola ki singa yali ayagala eno gy'oli kuba tuba twamuvinga on oluusi ne bataba basajja ne bakazi bannaffe ate banne society enombi yenyini yeyinza n'okusalira omusango kangeze oli omusajja atuse ku level 5 kati nojja oze n'abaana obakumaneka kati yeekabyamu kino obuziga bw'ekirogo teyawulira dda nti mulwadde nga teyaleeta ku ssente so ate abalala anti oyo ojjanjaba eksiwo eksitaata w'abaana kati ate abalala bennyini ne bakubuuza bw'oba watambula ate kyekikomezaawo olwazze kubba bintu balala abakazi mututabula mutuleke tusalengawo ngo emitima gyaffe wegitugambye nze bwekimpisa nga mpuli yankwatiddwako ne ŋŋamba kanzije leka nkomewo ate n'ekirala bwe nsaba dadi abeerawo mu biseera ebyo dadi naŋŋamba it's okay you go and see him kanzije waba tanzikiriza byakoma dadi nze sidda mabega yadde okuwuliza twakuwulidde dda maama katugende wanda alaba Bukedde TV wawale kutwekumbirako wamma nze Annet Nakate omanyi ensonga zino oyinza okuzoogera nga nyangu kwogera naye ng'ozissa mu nkola ziyinza okuba enzibu mu bufumu bwe tubutandika nze mmanyi nti abasinga obungi boyagala butambule n'omuntu oyo unfortunately waliwo ebibaawo ne butatambula bulungi kakati nze kyemmanyi nti mu marriage oba obufumbo bulimu abaana buli decision gy'okola oyinza gwokulowooza nti nze sidda mabega nga kkooti era siddayo however bano be wasooka okuzaala abaana abafuuse n'abakulu banno ontegeera bafuuse bakulu banno ne bagala ne kakati mami dadi alwadde afunye obuzibu
tetugendayo abo baana abantu kyeŋŋamba nti marriage erimu abaana oyinza okugamba nti ze siddayo naye olina okwefumitiriza ebintu bingi nnyo nti ate n'ekirala ekintu ekyo kyokola okikola ku lwani tulina ebintu tukola mu nsi nga okikola kubanga omanyi nti maybe it is the right thing to be done unkyagala oba sikyagala n'ekyo ekituufu Dina tuba tumanye ebintu ebituufu byokola nti wayokana n'omuntu mwanyiga nnyo mwakola mutya naye bamukubikidde nti yafudde tojja kuzeka kubanga tudda babeganga kooti era siziika kati mbeera mbuzaabuza abantu zendowooza oba olumu tekuba kubuzaabuza abantu naye buli lwogenda ng'okula tubeera n'ebintu ebikusuubirwamu byagalagaana tukola ebintu bingi nnyo mu kunyigirizibwa nga tewandikyagadde gaana kankikole after all bwe naamuziika tajja kudda naye nkoze ekintu sikakasa nti omuziise nedda nti naye nkoze ekintu kyemmanyi nti kyekintu ekituufu ekyokukolebwa tutunuulidde embeera ng'abantu baawukanye buli omu akutta erirye buli omu agenze mu maaso n'obulamu bwe twandikomyewa okuyingira mu nsonga za kadda nnyuma nti omuntu gwe naviira alina obuzibu yeetaaga obuyambi nyimiriddewo ntya abaana bo banditandikiddewa badduke tugambe bagenda naawe badduke baddeyo ewa taata ye oba nedda katuwummulemu twongere okuttaanya ensonga eyo embeera ng'etabuse wakati awo mulina abaana ensi egaanye mu abakulu mukkiriza ne society ebakkiriza oba abantu ababeetoolodde bakkiriza nti mumanyi bano abantu tebakyasobola kubeera bameka kale therefore buli omu akwata eriri agende naalongo olina ekintu kye waleese n'ogamba nti gwe kinaasinziira ku mbeera wagenda otya kakati njagala mbalage mwenna abali eyo nti n'atanyiga abamusiru bannange omuntu atanyiga abamusiru era bwekityo bwekyogerwa bulijjo ngenda n'enjogera eyo olunaku lwaleero mu programu eno munansonyiwa bekinaba kiyisiza obubi ntandise n'example waliwo omukyala gwe mmanyi obulungi weemanyi nawulira nti oli mu bitundu by'e Namasuba naye onoonsonyiwa yagenda nga ayagala bakulaakulane ne bbaawe bagende mu maaso n'akwata bbaawe n'amutwala ku nnyanja ne basuubula ne bakulaakulana ne bazimba amaka ne bamala okugazimba ebyembi omwami n'afunayo munne n'amutwala kale n'amutwala buziba ye yasuubuliranga ttale oba okitegeera nga tagenda mu nnyanja naye munne n'amuwaliriza ne bagenda mu nnyanja okusuubula embaawo omuyaga ne gubasanga ku lyato ne gubakuba omwami oyo n'afa n'alekera omukyala abaana 7 naye mulumbe wakati ekiro abooluganda bonna beekuŋŋaanya ne bagoba omukazi bubi teyaziika bbaawe ne bamutwala nga kaguddeyo n'abaana bonna 7 ne babamulesa ne bamugamba toddanga okulinnya mu lujja lwa kitaffe wano lwaki bamuvunaana mbu yeyasse bbaawe olw'okuba yamuzigirira omulimu ogw'oku nnyanja batandika okusobola babeere buki bulungi omukyala teyadda olumbe n'aluwulira nti gye luli teyakola ki teyajja na byonna ebyaddirira mu famire eyo teyaddamu kukola ki kulinnyayo scenario endala ne batandika ate okugamba bannange mukazi alina omutima naye bagamba mutunulire engeri gye mwamulesa abaana okwalina omuto eyali yakava ku mabeere mulowooza talina musaayi mulowooza tanyiiga kati kyekimu n'okuba nti oluusi abamu tufuuka abalungi mu buzibu lwe bakujjukira nti wali mukazi lwe bakujjukira nti so nno wali mulungi naye ate nga bwe kituuka wano nti mu bulungi obeera mubi era bakusendesa luti nga kisaanyi oluusi muba mwayawukana bubi ng'omwami ono kituufu yakuyisa bubi kati owulidde olw'okuba wazaala abaana bwe yali akutulugunya wali tewamuzaalamu baana oluusi oli eno obonaabona n'abaana taweeredde baana ayita kulinga mufu yawunya awasoona awasooli awasoona awasooli naye amaze okubeetooloolamu bonna afunye akabenje gwe wabyerabira nadda laba bwakukosa mu bbwa oba abooluganda bakukosa mu bbwa oba abalabi mbw ate olwo bajjukidde nti gwe maama w'abaana be okomewo okole ki omujjanjabe bannaye mutuufu oba ndagaano oba sindagaano
olunaku okwogera okatya endagaano ye bwe yali ansendesa oluti teyajjukira nti endagaano yaliko amateeka n'obukwakkuliza ebirina okugobererwa. So oluusi tulemengana kwekkiriranya, oluusi bwe twefuula ennyo ate okubeera submissive tekitegeeza nti aye tuggwemu amagezi. Okiraba oleme kubeerawo nga gwe buli kimu bakuwalula buwaluzi. Naawe olina okutuuka ku level n'ogamba nti no mwayawukana bubi, oluusi bakulozezza ate olimu ne betulaba bwetwawukana obulungi kuba kati abo basiize bwetwawukana obulungi oluusi nno oyinza n'okukomawo eriyo gwe baagoba lindako katono bwe baamugoba omukyala n'abeera gy'abadde omwami n'alwala ne bamutumya nga tajja bambi nga gyali wala ne transport tebamumuwadde naye bwe yakomawo olunaku ebyembi lwakomawo ekiro omwami lwafa naye kati bamukubire mu lumbe nga weebale nnyo nga baga ati yakomyewo n'eddogo eryasse omwami olinga eyaliyo omukyala oyo yajja ne mutaasa amakaago nga nnyonnyola engeri bba gye yafa yali amuyinamu abaana naye ne bamugamba nti omusajja ali bubi kati nga tajja naga nalongo nali wala ate nga mpakasa ate bw'apakasa yalabirira abaana be paka lwe yeevamu naga nti akuyitayo olw'olumu lwe yajja wennyini ekiro ekyo omusajja lwafa naye omusajja nga akutuse batandika omwefulira nti yaleese eki eddogo weebale nnyo njagala genda wasanyu njagala ngende ewasanyu gwe todda nnyuma nekyewatugambye ekitegeeza kyewatugambye nti bw'oba wayawukana bulungi era todda ne bwe banayawukana bulungi sidda Anna alina ekintu kye yagambye nti ebintu ebimu tubirabanga byebituufu oba ne tubikola ku lw'okuba byebituufu naye nze ate bwe ngenze enkula nina ekintu kye njize munsi muno tokola bintu balala bibalabanga bituufu kola gwe kyowulira ekikuwa emirembe kyotegeera era nze waliwo omukyalo omu nze kye yakola kyansanyusa naye waliwo abagambanga nti kikyamu omukyalo ono yafumbirwa mwami we mu mpeta ne bazaala abaana baabwe 9 nga kuliko abalongo ba mirundi 3 naye omwami we yatuuka mu mid-time ndoza tugibalenga ku myaka 5 amaze okukola afunye emmotoka amaka gataddewo bizinensi weeziri kati obulamu buli obwokustrugglinga bugenze kati ali mu bulamu obw'okweyagala time netuuka n'atunula n'agamba naye kati ana wango nakuze tukulanye kati nagakunoonyayo obwana obuto obumuzaamu omusaayi bambi omukyala n'atulugunyizibwa obwana obuto obwo ate omusajja ono yali mujozi ng'alinamuko ebbaluwa nga baali bamutikira nti nga mu mayumba agamu ge balina agalinga rento awamu nga yateekawo engeri ya lodge kati nga oluusi ate mwakyaliza okitegeera mwakyalize mulodi kajukira mama womanyi nti ziri nyumba zaffe naye nga bagamba nti kyaliwo ate leero gye yasuze you get kati mama ono n'atulugunyizibwa nnyo naako ate nga bwagezaako okwogera omusajja amusairensi nga sirika oŋŋamba ngaani ali mu mid-time ye omukyala bwe yasalawo n'atuuka n'agamba n'alongo waabwe ow'emirundi 3 kante omusajja neyeesonyiwa omusajja n'amusonyiwa omanyi ebyo ebintu bibiri byanjawulo yamusonyiwa naye n'akola ki n'amwesonyiwa kati omusajja nga ye amuvinga ono na bulamu bwe ng'akyakala ebyembi omusajja agenda afuna obulwadde yalwala sukaali nga bumukakkanya bannanga ab'eŋŋanda z'omusajja bakanya kuyita naalongo w'empeta naalongo w'empeta badde manyi yasonyiwa okusonyiwa ne weesonyiwa tekitegeeza nti osiriwadde okwesonyiwa omuntu nga ne muba osigaddewo omuleka yamanyi n'ebibye nga wamwesonyiwa talina kikulumya talina ki kati ono ye omwami ye yali n'amuvinga one n'akola n'amaka ag'enjawulo biki naye bwe yalwala of course bano bansanga bisibe ebiseera ebisinga babeerawo kulya alyakaawo kati sente bwe zibanga ezikendera nga bagenda musajja wattu abeera mu ddwaliro kati batandika okugamba naye naalongo waali naalongo w'empeta bakanyenga kuyita naalongo ng'asirikiddewo ate yamanya nti bba mulwadde ate gye bakomanga omugamba nti omusajja muyi nga genda asibayo kaviiri akapya sigulanga akutuka olumbe lumusanga ng'asiiwe
mulaba abakazi mutakaba mu nnyimbe nga balina stress zaabwe kati naye ng'agamba abaana muli baddembe ogenda okulaba ki kitammwe mugende munnange sibalwise eyo nga Saalongo w'abalongo abasatu akola ki akutuka kati nga bagamba omulambo guvudde gutya mu ddwaliro nga tegutuddeeko jjukira nedda nga tegutuddeeko Naalongo mabega nga bagutwala eri gye bagenda oguziika bakyalimuko luli olugandaganda nti omulambo temugutika gwokka mu mmotoka wakiri wabeerawo abaana emabbali nani ne namwana erije yazungira teyazaala yali yazaalazaalayo naye munejjukira wampeta ate no ye wali abaana abangi abaana 9 nga kuliko n'abalongo mumukizannyisa munnange bakanya kwita nawe naga gugende nze gwanvamu kugende kati Naalongo yajja the following day mugomesa efaanana obulungi bweti abaana bo batudde wali munnange Naalongo lyatulala mu katenti yebigaana naye kati kyengezaako gaba ana atukamye nti waliwo ebitulina okukolanga bituufu naye yakola naye omukyalo oli bamala okuzikanga wayise n'ebbanga batuuka mu kwabya olumbe n'olumbe yali aganye okujja naye kati ekyavaamu ne bamugamba ajje because abaana bebe bakulu balabe abaana biki naye mulumbe yali anyumya n'agamba abantu bano abatutunuulira tebamanyi ffe ki kye tuba tuyitamu munda tebamanyi njagala tuwummulemu tutunuulidde emboozi Ssanyu nga bw'aginyumiza ddala nga mwawukanye obusungu ebintu byonna by'oba oyiseemu birina gye bikukanyuga era biine obukosefu bye bukutuusaako wandibuyiseemu otya byandikukozesezza bintu byenkanawa kukyawa kwenkanawa era wandikomyewa singa omuntu oli gwe waleka mabega aba ayina obwetaavu bw'alina katuwummulemu tukomewo Naalongo wakati mu mbeera nga yeekapye n'olumbe nnyabo gambye yali ekanye oddujja mu mwegayira naye kakule Ssanyu agambye ngo yo Naalongo nambemu oba Naalongo bonna we muba yo Naalongo nambemu mwagidde nnyo mu kikolwa ekyo naye kale kitegeeza Robinah Naalongo oyo teyasonyiwa gogemaze teyasonyiwa Robinah kitegeeza teyasonyiwa kubanga simanyi banga ki bye baabala mu mbeera eyo of course omuntu bwakunyiiza onyiiga neze ndowooza nti with time ogenda ebimu obikola ki okusonyiwa kyeki okusonyiwa otunuulira ekintu omuntu kyakoze ng'ekitaabaawo ekitegeeza ate okwesonyiwa okisigaza ku mutima naye noba nga tokyamuwabudde kyeyakola yasonyiwa n'abivaako byonna naye n'amwesonyiwa n'amulekera eddembe lyagende nebyayagala era kyeyakola singa yali yamusonyiwa yandisigadde mu bbala liri erya Naalongo ery'omwami we era nga buli kimu kye bamusaba akituukiriza eriyo omuntu akola ekintu n'omwesonyiwa naddala mu bufumbo buno mpulira abakyala bangi abeera tebeesonyiye naye eriyo omuntu gwe weesonyiwa n'omusangula mu bwongo obwo neweerabira Naalongo kye yakola nakubuuza nti gundi ali atya gundi yaani naye nga yaliko omwami wo naawe oyinza ogamba gundi yaani nga kyobala ng'omuyinamu n'abaana yes omuyinamu abaana anti gundi yaani nga toyagala ku advancinga mboozi eyo okukonyaawo anything because the mayor mentioned ku linnya lya gundi kikomezaawo ebintu lukunkumuli mulimu abantu nga ne bw'ojjukira obujjukizi ogugumuka kati nga tokyayagala kintu kyonna kirina yadde akakwati kati nze anti ensonga nze ku Naalongo oyo namulesenga kyakulabirako naye kye namwagalako oba lwaki mbadde nkireeta bw'osalawo okuta kyandibadde kirungi nze kunze noota osobola okuwuliza era bw'oba wazaalayo abaana bo n'obaleka ne bagenda mu kika naye gwe n'okita okwewala ebintu bino oluusi
tugenda ne tulowooza nti anti nazaala y'abaana baŋŋambye mulwadde ne weetwala ne weebaka wali wansi ayina abantu abadde batwala obulamu bwe maaso batandika okulaba ng'omulabe otandika okwereetera entalo z'otakoze eki z'otabaddeemu wa moving on gy'ovudde yennyini okujja wano bw'oba watandika kati wafuna amaka amalala omusajja oyo akulaba atya ffenna wano oba tugamba abaganda mbu akaddanyuma kakola ki amanyi kyoba step gy'ogenda okukuba back omusajja ono asobola n'okuzuukira n'ava mu kizibu kiri kyabaddemu okukakkana nga mukwataganye mwali mulabye zino gundi reunion ez'amasomero ezimu nnungi naye ezimu osanga abantu nga bejjukanya eyali girlfriend we mu senior 2 3 4 5 bajja ng'alaba ono yakikwatamu kati banka manager ono sandiso that night bagambye bagenda ku reunion oddamu kuwuliramu nti yamufunyamu olubuto bwe bali luli ku reunion bintu ebyakweddingana abooluganda bennyini abakukimye abooluganda bennyini abakukimye batandika ogamba ono ye yali mukazi wo ono nno wasubwa omukazi nga batandika okubaddinganya bennyini yes era omusajja oyo oluwona nga bamutandika omulaga naye yennyini ebirowoozo bye nga bitandika ajjukira webamukwata ku kitanda ng'omuleeta munange ecupa ereme muluma nnyo switi darling naye nze kyendowooza okuddayo ndooza kisinziira omuntu ole wamuvinga on yawasa teyawasa bw'aba yawasa oba mulalu nnyo okugenda n'okufuyirira omukono however bw'oba ogenzeeyo ng'omuntu obuvunaanyizibwa amanyi nti eno nazaala y'abaana obaako ne wookoma nomanya nti bamugambye bamuwadde ekitanda nti ye kaŋŋende mbabuuzeeko kubuuzaako ŋŋende mbabuuzeeko manye ali atya kubanga obanga ddalolinawo omwana bw'oba olinayo akasente n'okaleka oba tulina akasente nekikomaawo tutwale n'ebyokulya bw'abanga teyawasa tufumbe tutwale n'ebyokulya kakati awo kisinziira n'amasuuko gyeyagakajala otwale oyo kabeera kajanja kubanga bw'obanga naye wamuvinga ono ofumbirwa ono n'omugamba nti kinfumba kutwala ku kitanda ewaani ontegedde naye nze ndowooza waliwo kyokola waliwo kyokola ekyobutebamanyi tekikola makulu Nalongo ne Robinah abatadde mabega okugamba eyo navaayo sidda mabega yalwadde ekitanda nti nze sigendayo yafudde ndize siziike yo navaayo kubanga bw'oyinza obikola kwa bisanyusa omutima gwo however olina abaana nze ngamba nnyo abantu fe ababiri we are strangers by the way we are strangers watu tugana na musaayi nze n'omwami tutukwatagana twesanga twesimbagana oba tulina ebyatusanyusa naye bano abaana abali wakati mwenna babagabana abakyala mbalaba bangi nnyo nagamba nti nakyawa omusajja oyo n'alowooza nti n'abaana bano bakyawa omusajja oyo they can never oli taata waabwe ate era abaana abo bajja kuwulira bubi nnyo bajja kuwulira bubi nnyo tugenze tukubeka scenario ngogenze mu kuziika kubanga ate okuziika tulinga abakwataganya okujja mukyali nnyo obutwa beetwala ana kyogamba mukole buli kimu naffe olabika tututegedde bulungi ffe tetunnagaana baana genda kulaba abaana nja kwagamba ate lwaki nina okugenda n'abaana olwo yennyini atugambye n'omusaayi guli gusinga kuba gw'abaana abaana mbagambye bagule ebintu byonna ng'abaana bagende balabe kitaabwe sinnagaana baana kati gwe bwogenda ovaako ki lwaki ŋŋenda kati ana neewala ebintu bino bwogenda ovaako kikyobaŋŋamba yes one kyova olaba mukyalya nnyo obutwa ani abukuwa omusajja yamuvinga dda onu yawasa bakugambye abuliddwa amujjanjaba ogenda osunkuna abuliddwa amujjanjaba gwe saabajjanjabi nze siri musawo n'ebimulwazizza sibimanyi yes twaliko ffena naye yes veresole kaali kataala kaazikira era kaazikira dda kakati lwaki kazikira kalimu abaana anti kalimu abakuwadde era kale bwe manjagadde nti abaana bagenda kulaba taata waabwe omugaati guugo nditayo amata yiyo mbogo yawuuyo mugende mulabe taata wammwe baana ba banvunaana waliwo abaganda olugero lwe bagamba akajanja kakabye emperekeze kati ana byali mutugamba
Bakazi basema kati buli omu kye yeebuuza because nedda ndowooza kale okuyitawo kiyinza okuba ekibi kubanga ogenda ku kitanda ate omubuuza onoonywa katunda ate onoonywa kaki nga waliwo abamujjanjaba naye gesi kyokgenda n'omubuuzaako nti ng'olabye munnange kiki ekikuluma byabadde bitya era kyensuubira naye bwobanga olwadde omusajja ategeera nga ddala yakuzaalamu abaana sayinza kulekerera kati olaba Anna olaba byebyo ebizibu bye twesuulamu abakazi omusajja yagenda mwayawukana mwagenda alwadde wezazzaayo atandise okwagala okutanaka oli awo tolina bw'otajja mukwata mu kifuba omukyala akusange ng'omukutte mu kifuba nti nfaayo ennyo bambi abadde agenda kutanaka kati mutereeza emmeeme ye kennyini bw'aba akyakulinamu interest because kati okomyewo wennoonyirira osagala waliwo yakumanyira weyasinguka yabivaako olabye abakyala be bakyawa butonda bakubalabako bebakyawa nga banyirira otandika akulaba onyirira atandika okukekema yeekoze indata attention yo omukwateko olusa bafuluma kati Anna bakumanyi wali mukyala wa muntu osobola okujjamu oti bali ne basigalawo era basooka ne bakuwaamu time munyumye ebyammwe abalowooza oba ogenda kulaama oba kola ki kati omusajja n'alyoka yeekoza weekanga mwekutte munnange switi ng'olabye n'obuwa Anna batugamba njagala tuwummulemu naye Robinah nze kuwulira bitandika bityo beereetera ebizibu tutunuulidde embeera omwami oba omukyala baawukanye sifa balina ekisanga abakazi era nga buli omu akutte erirye oluusi ababeera ba moving on oli yawasa ono n'afumbirwa naye ebizibu tebimanya nnyumba mbi bigwe essaawa yonna munna alwala oba afuna ekizibu oba akola ki mulina omusaayi wakati ddala mukyala munnange gw'ogenda kukomawa ogenda kwetala kukomawa era fensi bagiyita batya olukomera onoolusibawa katuwummulemu tukomewo ennyumba ebizibu tebimanya nnyumba mbi oba nnungi era ebiseera biyinza okugwira kazigizigi n'ayingirawo tugenda twetwatwana wano nze nvuddeyo eyo sikyaddayo nalo ngali wano atwetwatwanirako era nze nebamalagira bwati nze ngenda ne provision nenkola amawulire n'okubika sibika kola eggulire nemmala tukuba akafaananyi ebyo byonna nze ndaba ebyo byonna bwe tuba tubiyitamu byandiba ebyangu ng'omuntu mulamu naye njagala tukuba akafaananyi ng'omuntu mufu takyayogera nga omufu tebamusalira oba tomunyigidde kakati naalongo tukuba akafaananyi omuntu afudde twogere endowooza ebyaffe ebyabakyala culture tulina ebintu ebikolebwa bannaye kambabuulire Dinah sikulize nakumalayo ebintu ebyo ebikolebwa culturally oba emikolo egikolebwa obulombolombo na biki bikolebwa ku muntu nga ddala oli namwandu toli namwandu era ebyo bye mbagambye bakazi bannange nti teweeyitinkiriza kugendayo lwansonga that is mistaken identity gwe namwandu bakubaliraani maama gundi oli namwandu bayita we babeera bayita tukirowoozeeko bwe babeera bayita bagamba bannamwandu bonna nabakakubuulire essaawa eno obeera mukyala gundi oba oli mukyala gundi katugeze wafumbayo nze nafumbayo nenvaayo nenfumbirwa ewalala essaawa eno ndi mukyala gundi gye nafumbirwa ne bwe mba saafumbirwa the fact nti twayawukana kyobola mwereetedde obuzibu ne babatega amatalo balowooza muzze kulwanira bintu naye ebintu ebyo batobirwanirako wadde totawaana era obeera n'etteeka lyennyini libikugobako ate oba n'etteeka ligamba nti toteekeddwa nakwetaba mu mikolo egikolebwa yadde okutekinga any decision kubanga oba tokyabalibwanga mukyala officially ate unofficially ate era ne bamba muli unofficial waliwo emyaka egiba egikomako emyaka egikomako okuclaiminga gibeera emyaka obeena egibanga teginnaba kati emyaka gibeera ena naye nze nalabako succession rights gwe Barbara kola kweyitingiriza munange Barbara abafumbo naddala ab'empeta
abasinga bw'ayawukana n'omusajja ye n'ataddamu kufumbirwa akuuma essakalamentu lye era omusajja bw'afa ajjayo bulungi gomesi eya white n'ekitambaala n'atuula wali nga namwandu mwenna abalala tebabasuubirawo naye ne bwe giba myaka 10 omwami ono tazzeemu kuwasa yawasa gwe ng'omukyala okumye muba temwagatulwa otuula wali bulungi bannamwandu bonna n'obasembesa luti okujjako obanga naye wafumbirwa obanga afuna omusajja omulala nga kimanyiddwa but osigala nga bwotyo bw'oli because era obeera mukyalo oyo naye ate baba kyakubala mu tteeka nti oli mukyalo oyo naye kakati gwe bw'oba oweraba kikyoli ddala ddala oli mukyalo oyo ne bwoba tewafumbirwa naye ng'oli katugenda wamala emyaka gyo 10 oli eyo okumya essakalamentu zo kaakati osembera sifaayo genda okuma essakalamentu naye omusajja essaawa eno ayinawo omukazi omulala bazaddewo n'abaana oba ayinawo abakazi abalala tubabuuza abakyala nti okomawa si nsonga oba oyina essakalamentukati ng'ojjanga otolanga wetaba mu mikolo egy'okuziragana biki obanga wava awaka gwe wempeta naye awaka wavaawo n'ogenda omwami n'awasa abakazi oba omukazi n'amuteeka awaka omwami afudde nze ndowooza gwe oyinza okweyita namwandu oba atali namwandu kisinzira gwekyagala naye bw'obanga ozze nti weetaba mu mikolo gy'okuziika n'olume na biki na biki awaka we wava emyaka 10 plus nze ndowooza decisions eziba zitakingibwa oyinza obutaba nnyo ziyinza obutakwatako nnyo n'obulombolombo obugaana ate waliwo ekirala ekibaawo oyinza okwa gwe oyina abaana abakulu ng'abaana abo bakulu ddala basajja banno bakazi banno nga maybe bebategana decisions mu maka lwa kitaabwe kakati awo oyinza okuba nti oyina oyingiramu because of abaana naye nga sigwamutunuulidde ebyo bwe bityo naye waliwo n'embeera ng'omusajja ye yatambula n'akuleka mu maka n'agenda n'awasa n'akola amaka amalala naye nga gano ge maka amakulu era essaakalamenti lyolikoze eki after 30 years alwadde afudde omulambo bagukomyawo mu maka maki gwennamwandu kakatako ngezako bababula kakatako okwesira kiwulirire mwana wange tulaba kubuulire n'okubikira ekisenge onosokerako sira buli kanyo osiba ebisenge kubanga bwe baba bamukomezaawo maybe ate sinario ebeerawo ayinza okuba gwe yakulekawo wano gw'omukyalo ow'empeta n'agenda akola amaka ge n'afa nina eddembe erigaanamutwala eri kati gwe ow'empeta okola otya ogenda eri oba okumala ombeewo ebintu ebibeerawo oba olina okubibikira mu buwangwa gw'ow'empeta oba biki eno gyosigadde byonna olina obibikira ng'okolerawo ate ofulumya ekisiki obikira abantu because of that bajja kujja naye otaba kumpewa omunyinyonyola ebintu ebyo sibimanyinaye ensonga zitunga abasangiramu naye nga nsonga nkulu nnyo naye olina kyobuuliza obibikira obikola ki but anyway abantu babeera confused omukyala n'agamba nti nze sidda mabeganga kooti n'abaana be n'agaana kitaffe n'alwala kale tuganyi yamukola wati ne wati ne bwati jukira ate emu abaana tebabitegeera naye n'agaana wadde okujja omutunulako nga talinaba kufa nze kyeŋŋamba kiri nti oluusi oddamu ak'obuntu n'ogamba nti kale baŋŋambye omuntu ono mulwadde yantama yankola abcd naye kati mulwadde kaŋŋende just mulongomuleera omuntu n'agamba twawukana naye ng'ali eri linako katono ŋŋambe ana kano omusajja asobola okwawukana n'omukazi n'abeera eri ng'awera n'enkolokooto nti bannanga oyo n'okunziika nga takola ki tanziika nga nkolaga njawukana naye mmwe n'agamba tanziikanga bwe musookanga okufa bangi babyogera bwe musookanga busungu era kati kankubuulire yayogera bw'atyo n'akulaba ng'ogenze ku kitanda okumulaba ayinza mulimu n'abagendayo okubala nze eriyo gwe nalaba yagenda okulaba
naye omukyala bwe yamulaba nga atuuse n'akyuka n'atunula ku kisenge naye ebikka n'omutwe kati nze ebintu ebyo eby'okwezazza si kwezazza nedda okwezazza nze abakyala njagala mbalabule pima ngodda waliwo ebimu bye mugenda okukola bakuyita omulogo nze nina omuntu gwe nnalabako yali yafumbirwa omusajja era byampeta naye ne bafuna obutakkanya myezi egi 3 bagamba obutakkanya baali bw'amaanyi abaatusookawo obukulu so ne baawula omwami n'omukyala naye nga ye omukyala teyayagala omusajja na moving on nafuna omukyala we nafuna n'owokubiri ne bazaala abaana n'akola amaka kati ffe tugenza okuzaalibwa nga tumanyi bana abaliwo kumbe waliyo omukyala waki ow'empeta omusajja bwe yalwala nduza nga wayise emyaka nga 45 ku kitanda ng'omukazi yeekomyawo after 45 years okwezazza okwo bwe yadda okulaba omuntu ebigambo nga bitandika yanonye ekiyodda yina kyalese biki wayita mmeka omusajja ng'afa batuuka okukoleja emikolo abafuno bayita namwandu amaliza emikolo sebo namwandu ow'empetangagi ye teyafumbira emyaka 45 kati kyengamba nti okwezazza okwo abakazi tebamanyi nze era ngenda nengamba oba just abakazi tebamanyi biki bye balina kukola kati nakulabira bamulamu abanyina b'omusajja ne bajja ne bamubuuza oleesa eki ng'agamba nina okumuziika kakati oyo omugobi ng'alaga ebintu babikola ngo ng'alaga n'ebinoterekebwa biziika omuntu yabitereka kati nkubuulira nti abakazi oba kekajanjako oba omuntu bw'obanga kyembuuza nti 45 teyafumbirwa kubanga bw'oba wateeka omuntu omulamu picture kitegeeza nti okuvaawo toddanga mu nsonga ezo kubeerako na muntu mulala yenna kati everyone was confused naye ng'omukazi process out bino ebyono kati wabanga teyagira bwabanga teyafuna naye era kubanga yafuna oli omusajja yafuna ye kati yandikomye ku myaka emeka gwoyogerako ntya kubanga temukyali mu nsonga ezo owedda gwotugamba nti at least yandize n'abeerawo n'alaba ku mulwadde gyandibadde emyaka emeka nga baawukanye okujja okulaba ku muntu nga mulwadde ne bwe giba 45 myaka emeka I have no problem but ebyeno nga amaze okugenda because toli namwandu ebyo kubikwata naye bino ebyobuntu bulamu nti omuntu ono olaba obuuza ku gwotomanyi kale eyo yebadde emboozi yaffe ey'olwaleero nga twebuuza ddala gwe wandikomyewa leero kitali nga kya bulijjo ekibuuzo ekyo ngenda kikulekera mu ddiiro wandikomyewa kubanga ebintu bino nga bwe mulabye nga tubyogerako kiva ku mmeeme Ssanyu atugambye nti tokola bantu balala bye bakugamba oba gwe byolaba bye bakola naye ku mmeeme eyo ekugambye eki kale munnange bwe kibanga kyatuuka ewuwo beera weebuulirire fumiitiriza londamu noonyereza olabe ki ekiyinza okukolera singa embeera eyo eba eri waka wuwo nze mbalinze sandejja sawa 11 tosubwa togeza buli kimu kyolina okukola kisalemu ojja otuule naffe ate era tuwaye ku bintu ebituluma nga ffe abakyala weeraba tukulinze sandejja.